Omugakulembedde olunaku lwa leero ye mukyala mama wa Maureen Nantume Nalongo yasobodde okuba nti atuva mu maaso atuvaako ku maaso era nga Nantume yakubye emiranga gitagambika mpola mpola era nga ne mu malala lunaku lwa leero gengenda okuba nti mbaleetera ye mukyala wa Edis omupya ayimba alinga nyonza tamanyi Rema Namakula era nga competition oba oliawo wegenda okuba nti etandikira musical abantu boni yeebuuza lwaki Eddie Kenzo kisima yakikwasa mu bakazi bayimbi bokka oba abayimbi be bamukwano oba yabakwana tetunaba kuba nti ate tutegeera naye nga ate tugenda okuba nti tukutuusaako mpola mpola kogata ne Bad Black okuba nti yakoze pate eyabadde yeetabo nga weze emyaka 32 egy'obukulu eno pate yekoze buli kimu n'okuba nti akyusa abasajja nga akyusa engoye byetugenda okuba nti kutuusaako right about now osobola okuba nti obigwennyale naye nga tukwaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamuli amannya n'eddoboozi bamutantambi Jimso ne number 1 rich boy Mark Sudi Jr. Kansooke nkutwale mpola mpola tugambe nti kitalo nnyo kitalo ddala omukyala omuyimbi ow'akadonkamu ate nga comedian at the same time mukozi wa radio mukozi wa TV oyinza okumuyita hasola bamuyita Justin Nantume nawe kityo ng'akola ku NBS oba Sanyuka TV kogata ne 90.4 FM omuziki n'ebikuzimba ate nga muyimbi wali mu Matendo Band nawe kityo gakaba agakomba ezityo bakiyita gakaba gasangula oluvannyuma lw'okuba nti maama we Nalongo yasobodde okuba nti muva ku maaso olwabadde lunaku lwaggulo Nalongo tetunaba kuba nti tutegeera kiki kituufu ekyasobodde okuba nti kitwala obulamu bwe up to now tukyebuuza lwaki Nalongo yasobodde okuba nti yafa naye ng'ate Nantume yakubye emiranga n'agamba nti obulamu bwange bukomye Nalongo abadde bulamu bwange era nga yabadde asobola okuba nti atambuza ebintu byange abadde amanye ennaku yange abadde yasobola okuba nti anterawo buli kimu kyenjagala mpola mpola kinuma nnyo okuba nti Nalongo yasobodde okuba nti anvaako okulamu bw'ensi eno era nga nze golaba sikyategeera kubanga ye muntu wembadde nsobola okuba nti nzirukirira oba nzirukirira mu mbeera yonna Nalongo afiiridde kibizo okuba nti abadde mu myaka nga 9 egy'obukulu naye ng'ate abadde mukyala mugumu nnyo nakitegeddeko nti media fraternity yatandise okuba nti evaayo ekubageza Maureen Nantume bulungi nnyo okugezaako okuba nti bastandinga naye kogata n'abayimbi abamu ab'enjawulo abakitegeddeko bannayuganda bakubiddwa enkikwe nga omukazi ono afudde naye ng'ate obulwadde bwafudde kiteebereza okuba nti oba oliawo yafudde obulwadde bwa COVID-19 era nga COVID yasobodde okuba nti amutwalira ddala namumalako namujja namulesa entamu ewooma nga ki yes gegamu ku mawulire ge twakidde nago olunaku lwa leero mama wa Justin Nantume yasobodde okuba nti atuva ku maaso ng'afudde ekirwadde kya COVID-19 according to mawulire ge tufuna era nga n'ebisigadde tugenda kuba nti tubikutuusaako mpola mpola gwe watandika onnafuwa yes mpola mpola tutandika okuba nti tubikutuusaako mpola mpola then nga tukyali awo leero tugenda kugatta story nyingi mpitirivu nnyo ddala ffenna tukimanye ekigenda mu maaso ye wakati wa mukyala mukulu amanyikiddwa nga Rema Namakula kogata ne Maira Biranga oba Maira uyono Maira gwe twogerako ye mukyala wa Eddie Kenzo omupya omukyala ono Emboko Fire wetwogerera omukyala ono yasobodde okuba nti kusampolinga eddoboozi lye era nga kyabadde kya tabu nnyo kuba nti bano nno batandise okuba nti bakomparinga ne Rema Namakula era nga emboozi eno wetwagitegeereddeko nga omukyalo ono ayimba nga enyonza ngenda kusaba producer wange osobole okuba nti oteekawo eddoboozi y'omukyalo oyo ng'agezaako okuba nti akooloobya Reno Kakase ne Rema Namakula mpola mpola nga bwekityo tulabe eddoboozi nga weriri naye nga te abatumiza ebyafaayo n'abakola analysis batandise okugamba nti ono omukyala mu kuyimba ayimba tamanyi na mukyala mukulu amanyikira
amanyikiddwa nga Rema Namakula era ng'omukyalo ono wa ttabu ddala era nga bavudde ne batandika okuba nti bamusunsula ne bagamba nti bukyanga Kenzo afuna mukyala ono omukyala wa ttabu ddala era nga ebintu byakola byanjawulo. Jjukira nti Rema y'omu ku bakyala bakyasinza amaloboozi amalungi era nga mu Uganda bwe bakubuuza omuyimbi ki akyasinza okuba nti wa ttabu mu kuba nti akoolobya eddoboozi mu bakyala, Rema Namakula tasobola kuba nti akubulawaawo newankubadde nga tasobola kuba nti akubulawaawo wabula mujjawe amanyikiddwa nga mujja wamanyikiddwa nga Eddie mujja wamanyikiddwa nga Maira mukyala wa Eddie Kenzo omupya naye wa ttabu ddala. Wano nno kikwewuunyisa nti ne muwala wa Rema amanyikiddwa nga Mao Musuza wa ttabu ddala, ekitegeeza nga Kenzo oba oliawo yasobola okuba nti yeetanira bayimbi. Batandise okuba nti bakomparinga omukyalo ono mu bintu bingi, empisa, beauty n'ebisigaddewo olwo nno basobole okuba nti babifuna mpola mpola. So n'olwekyo byebyo ebimu ku bitambula mu mawulire gatto agatambula. Kenzo yafunye omukyala ayimba nga Nyonza, oba oliawo Rema Namakula takyalina competition gyasobola kuba nti ateekawo mpola mpola mu kisaawe ky'okuyimba. Jjukira nti Rema ennaku zino batugamba ali lubuto era nga ebiseera ebisinga takyafokasinga ku music industry, ebiseera ebisinga yasala kuba nti afokasinga ku kye bayita baawe amanyikiddwa nga Dr. Mza Sebunya era nga ebiseera bya music alina bitono nnyo. Kyova olaba nti n'ennyimba ze ezisinga obungi tezitera kukwatayo, ennyimba ze ezisinga obungi ziryawo ziri average songs. So n'olwekyo wano Kenzo oba oliawo kwe kusala okuba nti introducing omukyalo ono mu kye bayita music industry basobole okuba nti oba oliawo ebintu bagenda mu maaso n'okuba nti babitereza mpola mpola n'okuteekawo embeera okulaga nti oba oliawo Rema tebamwagala lwa kuyimbako kawabula bintu bingi ebyagenda mu maaso n'okuba nti oba oliawo bimwagaza. Jjukira Kenzo abakyala abasinga baze ayagalako kuliko abayimbi abasukka mu 6 oba nabo abeekwatiriza ku kuyimba nga abalala kuliko Lydia Jasmine agwempulira mu lugambo, kuliko Pia Pounds, kuliko abayimbi, kuliko omukyala Munakatemba gwe bayita Evelyn Namulondo n'abayimbi abalala ab'enjawulo era nga yadde nga bino biri bwe biti. Jjukira nti bingi ebigenda mu maaso n'okuba nti bikutuukako nga bitutuukako nti Kenzo oba oliawo yasalawo okuba nti atya Rema Namakula olw'okuba nga yalina essapa eringi era nga oba oliawo omukyalo ono agenda mu maaso n'okuba nti amuleeta mu music industry asobole okuba nti avuganya n'okumenyawo Rema Namakula. Ngenda kugamba nti omukutu guli gumu gwa Uganda mu Kamoli nga bwe nakugambye gweno omupya atanaba kuba nti osubscribinga, ngenda kusaba osobole okuba nti ogiye subscribinga era nga ngenda kusaba ogende mu maaso n'okuba nti obinkolera. Ngenda kusaba producer wange agende mu maaso n'okuba nti ateekayo video y'omukyalo ono nga akoolobya ogatteko n'abaana abalala mpola mpola. Beautiful little fools want to be adored. Where is the feminine race? Where are these so-called independent women who kick up the flaws and let the world in? Where are these girls? Yeah, beautiful little fools. That is what us girls are destined for. Beautiful little fools want to be adored. Basobole okuba nti babikola nga bwe tulina okuba nti yes ebigenda mu maaso n'okuba nti bikolebwa nga bwe nakutegeezeza nti maama wa Justin Nantume yasobodde okuba nti atuva ku bulamu bw'ensi eno ng'afudde ekirwadde kya COVID-19 era nga Nantume aliko bonkenke. Bannayuganda batandise okuba nti beewalikirira ne mu mawulire amalala nga bwe nakugambye nti Bad Black yakoze birthday ey'emyaka 32 tugenda okuba nti tukutuusaako tukugambye biki ebyali byabaddeyo, biki bye yeekoze n'ebisigaddewo naye ng'ate sofa ennaku zino kye tuliko oba genkuleetedde gakulembedde ye mukyala Justin Nantume eyasobodde okuba nti nga maama we ow'emyaka ng'ekinaana mu something yasobodde okuba nti amuva ku bulamu bw'ensi eno era nga kyabadde kya ttabo nnyo ennaku bambi n'emiranga ebiwoobe n'emiranga gyasobodde okuba nti gibutikira ennyumba ya Nantume era nga teyasobodde nakola. Omukyalo ono agenda kuba nti azikibwa mu nnaku zino
asobole okuba nti oba oliawo agenda asinkana mukama katonda yamutonda n'okuba nti addayo gyali ngamba nti mukama akugumye Maureen Nantume, Justin Nantume, era nga mukama akumpere ekyo kisinga okuba nti oyagala bambi mukama agumye ne famire yo newankubadde nga ebyo biri awo tufunyeyo omufu twafunye n'omuyimbi omupya ye mukyala wa Kenzo oba oliawo gwe bagamba nti tamanyi ku Rema Namakula era nga batandise okugamba nti Rema ebyo byosigalirako mu kasajja kati Kenzo katwala omukyalo ono mu studio asobole okuba nti abakubeera tuni ezigenda okuba nti zibayitamu mujakakasa mukitegere nti omukyalo ono wa tabo ddala era nga bangi batandise okuba nti bakomparinga talent ya Maira kugata ne Rema nga bagamba nti oba oliawo Rema tasobola kumukwatiramu ddala yadde omukutu guligimo gwa Uganda mukamoli amanya n'eddoboozi Mampitantambi Jimso Namanishbe Maxudi Junior webale kuba nti otambula naffe webale kuba nti otwagala webale kuba nti ovimba naffe n'okuba nti otrustinga gena masono kuba nti osubscribing olwo tusobola okuba nti tukola ebintu ebyenjawulo. Bye bye for now.